baleteddemu kintu kyonna kikola tebalina password tebazirina abantu tebabuuzedde wano naye tutunula baagala tuve wano ssaawa 10 akatala balesa akatala kamu bazibye wano obudde Wano wetuli tuli ku polling station esangibwa ku muzikiti gwe Wambogo era ziweze ssaawa 2 wetutuukidde wano ng'abantu tebannaba kutandika kusuula bululu bwabwe newankubadde nga bangi babadde bakedde okuyimirira mu nkalala bwe balondera nga bw'otunuulira embeera ebaddewo nti wano woolaba wabadde emmotoka nyingi eziyimiridde abantu bataddewoko ku mbeera nga beebuuza emmotoka zino kyezaagala okukola wano era okukakkana ng'emmotoka zino zivuddewo mu kaseera kano nga bw'olaba nti ebikozesebwa bimaze okutuuka era bituse ku ssaawa 2 zennyini newankubadde nga abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda abasene olunaku lweggulo bategeezezza ng'okulonda kuno bwe kugenda okutandika ku ssaawa emu ne bagamba nti abantu kasaba bwe banaasanga nga polling station ewezezaako abantu 10 amateeka galagira nti okulonda kusobola okutandika naye nga bw'olaba mu polling station eno abantu babadde bangi ddala era bakyali bangi beeyongera obungi okuyiika naye okulonda kubadde tekunatandika wabula ng'essaawa eno ebikozesebwa mu kulonda bimaze okutuuka era nga abalonzi basuubira okutandika okulonda akaseera kano wano wenyimiridde ndiwo n'omubaka wa Mukono wa Nakifuma Honorable Simbwa twagala tubulire nga abamu ku bakedde wano ku lwa kandidate waabwe tukimanyi bulungi nnyo nti Honorable Simbwa munakibiina kya NUP twagala tubulire ku mbeera bakedde wano batalaze ebitundu ebyenjawulo embeera erieta general okuvuna ku lwatandise Honorable Simbwa oli ku mayengo ga BBS Refina neyanzege namusaku bali eyo abatulaba olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo mu Kawempe North mwe basuubira okufunirawo omukulembeze waabwe omupya kyannaku nti twakedde ne Electoral Commission nayo yakedde okusinziira nga bwe tulaba naye waliwo akasoobo kati akafiirwa essaawa emu tuyinza n'okufiirwa n'endala kubanga wano we tuli polling station ziriwo 6 ku Mbogo naye sofa ndooza kati 2 ze ziringa ezakatandika okulondesa 4 tebali ready tebanatandika kulondesa balina obuntuntu obutonotono bwe bagenda bekwasa naye nga bwe batuttira obudde so nga ate baabalonzi babadde bakedde ate si wano wokka n'awalala wonna we tubadde tutambula at 7 babadde tebanabatandika kulondesa ate nga ebikozesebwa bibadde bizze kati tetumanyi kakodyo ki ke balimu bwe bagamba ate tukyakola kino ate simanyi eno system teriiko n'ebirala bingi so nga ate tulwadde tulowooza nti nno baali beeteekateeka dda okulaba nti n'akalulu kano katambula mu ngeri ey'obwerufu so tukubiriza abalonzi bo bongere okujja okulonda kubanga okulonda gyekuli tubadde tetunaba nnyo funa mbeera nzibu nnyo okuleka nga enajja mu maaso awo ebyabaddewo eggulo buli omu yabirabye buli omu abeere kalabalaba wa munne ku buli ekigenda mu maaso abantu buli omu yeekengera era yeekengera munne buli ajja wano ne bwoba oyina nsawo bakugamba sooka ogijjeko tumale okukulaba n'ebirala bingi n'ebipande bimu tandisa okulaba nga bagenda babijjayo olw'ensonga nti beekengedde nga bannakawempe aba Kawempe Republic naye tugamba nti akalulu kayina okukubwa olunaku olwale ate era mu budde obwatulagirwa gy'otambulidde embeera y'ebyokwerinda ebadde etya ebyokwerinda ng'oggyeko okubeera ne poliisi walala mbadde sinaba kulaba nnyo babitongole birala poliisi mweri naddala wali okulonda kyova olaba nti bwe tunaabeera ndooza ne poliisi tuyinza obutafuna nnyo buzibu naye bwe banaaleetamu amagye n'ebirala gye bujja nze mmanyi bajja genda bakitabula olw'okwagala okuyisaawo ebintu byabwe naye bwe kinaabeera nga kyekiriwo n'abantu bali lwedde okukola kyonna ekyetaagisa
kubanga akalulu bakeetaaga beetaaga mu kulembeze. Toyanza nnyo Honorable Simbwa. Atulaba ku BBS Refiner ky'olina okumanya nti ebikozesebwa wano ku polling station kwe tuyimiridde eya Kawempe Mbogo ku muzikiti wano wansi mu Kasaawe abantu bo bangi ddala naye nga n'okutuusa kati okulonda tekunaba kutandika. Njagala okukakasa era gwalaba BBS Refiner wadde nga abantu basimba ennyiriri naye okulonda mu butongole tewali mulonzi n'omu ku polling station eno gye kwe tuli yatandise okulonda kalulu konna era tewali kalulu n'akamu kasuuliddwa. Njagala okutegeeza nti embeera yonna nga bweri ku polling stations ne zino endala zonna eziriraanyeewo tugenda kuba tubikutuusaako. One that is expected at a polling station here. I can tell you that I can see security men around here, men in uniform, men holding guns. Whether they will influence the voting, we wait to see, because we are here to see that. I see policemen around here, at least several of them, not as the expected numbers. Probably they are here to see that voting takes place as expected. I see a gentleman dressed in UPDF uniform around. Yesterday they did say they are going to guarantee security of everyone. Hopefully this is to make sure that those that come around do cast their vote. I want to speak to Honorable Asnas Nyakato here, who is also here to observe or as a polling agent. Honorable, good morning, and you are live on NBS. How did you find the polling station or the environment around here today? Right now we are verifying the materials of Electoral Commission. However, the 10 people have come to reach the numbers at exactly around 7:40. So it means that they have delayed. The turn-up is low and the people are coming late. So far you can see, these are the 10 people. They are verifying the materials of Electoral Commission. Then thereafter we start. However, we had some issues of how the agents are supposed to sit. They were telling us to sit outside the other side, and for them they have to be inside, which we could not concur with. So after here, we want to sit in a place which is strategic, where we can easily see how many ballot papers is the polling assistant scoping out. So we are going to do that immediately after here, though the turn-up is still too low, as you can see, for polling stations. Thank you very much, Honorable. Samson, that is what is happening here, but we are still here. The issue is about where the agents sit vis-a-vis where the